so many people here tonight, and of course, the fans up there. Right now, let me invite Pastor Bujjingo to come and bless us. Nsaba tuyimirire ku bigere byaffe buli omu waali tuwe Katonda ekitiibwa atutuusizza mu lunaku luno. Yimusa emikono gy'okubire Mukama Katonda engalo ez'amaanyi, mugambe weebale Mukama olw'obudde obulungi bw'otuwadde, weebale Mukama olw'obukuumi bw'otuwadde. Yimusa emikono tusabire omukolo wamu. Katonda ffe omulungi, tuteeka omukolo guno mu maaso go, gwatandise ku makya okutuusa kaakati. Tukwebazizza kubanga otukuumye, ate ne gwe tubadde tulinda nannyini lunaku gwe twazze okujagulizaako naye omutuusizza mirembe. Taata, tuwaayo n'akaseera konna akasigaddeyo, akaseera kabeere ka mirembe, kaseera kabeere ka mikisa, kaseera kabeere ka kusanyuka na kudda. Weebale Mukama olw'ekisa ekyo ekiri mu nnaku luno. Olunaku luno Mukama tulukwebaliza kubanga muganda waffe abamu ng'abeera mukulu waffe, abalala ng'abeera wa kika, tukwebaza kubanga awezezza emyaka 8. Weebale Mukama olwa General Kainerugaba Muhoozi, tumukwebaliza kubanga tetumujaguza bujaguza nti mwana wa president nedda, naye n'ekyo kituufu first son, naye tumujaguza kubanga si kawadi. Laba uniform gy'ayambadde, oli Katonda omukulu w'eggye. Mukama mukozese nga bwe wakozesa Dawudi, muwangaaze. Olunaku lwasoose okulaba abantu abangi nga bakuŋŋaanye n'ensi yonna ng'eri ku Soloti TV nga bamulaba. Mukama taddangamu okuba nga talaba ku bantu, abantu beeyongerenga. Muwe emitima gy'abantu, muwe obulamu bw'abantu, muwe obukulembeze ku bantu. He's a role model. We are so proud of him. He's our generational leader. We praise God for that. Mutuwangalize Mukama, musanyuse olwaleero. Ezo Mukama ffe tusabye nga tusabira n'amagye g'eggwanga, tusabira ebitongole bye n'ebikuumaddembe, tusabira pulezidenti, taata w'omwana eyamuwaayo n'agamba agende ave mu kyejo tatuula waka, agende atendekebwa amagye, n'atendekebwa mu mawanga, atendekebwa kuno, n'agwanirira eggwanga mirundi mingi abadde ku front line. Mukama mukuume emyaka lufukunya nga w'amaanyi, nga w'amagezi, ng'aliko entiisa y'Omukama, era omukozese ebitalabwanga mu Afirika ne mu nsi yonna. Mu Kristo Yesu Mukama ffe tusabye, amiina.